Omuliro guno gugambibwa okuba gutandise ku ssaawa nga 5 n'ekitundu ez'okumakya. Gusaanyizaawo ebintu ebiwerako mu kifo ekisanyukirwamu ki Tian Bar and Lounge ekyali kimanyiddwa nga View, ebirabo by'emmere nga gukutte ne galagi ne gusaanyaawo mmotoka 2 ne ppikipiki emu. Workshop garagiza hire twari gukora ibintu koraki kuzimya mu ndende na polisi no kuzeka hizira kwesamba bana kusesera cube ebinde pia msesa sema na polisi no hizira baragina sanga zona zikwasirumura abasajja beza na gatere barahuli sesa hano zona tuzikitie muzikoleki ziruge mu doranze zawo tuzimize mbe tugarukiza tubarutambya. Polisi ezikiriza omuliro eyanguye okutuuka netandika okulwanagana nagwo. Polisi etukakasizza nti mpawo omuntu yenna afunidde buzibu mu muliro guno. Kyokka ebintu ebisaanyeewo biweze era abamu ku bannyini byo baliko bye boogedde. Beto kikuru kigendererwa ebeerera ofisi na sefeetu erumu ekiteeto muno sente zifeerire omuntu ino milioni nka 9. Hano hakasha ate omuliro gwahagarukamu bayina looni so nibasaba gavumenti kubakwatiraho n'abamakanikazi kubafunira omwanya oguli separate gwabo bonka. Twongera kusima na polisi habwokuba nibarabagambiriza obibohwereho kataito baitu ekikozirwe turaba kunu garagizo ezimazire kusha baitu barwaine bakiza ekikale kinu. Teri yategedde kivuddeko omuliro guno nga nennyini bbaala esaanyeewo naye tumusanze agunyenyeza mutwe. So hakuwa na binambe kutandikire ebyombeke ba temporary structure n'embanu byotandikire kusha nimanya paka n'okusoko bakutandikire. So nugwango kuba amaju gano aganya kurungu era temporary structure is not permanent structures. Omuliro guvudde mabega naye nga poliisi ejja kunoonyereza etuwe ensonga yennyini omuliro gwe guvudde naye nga guvudde wabweru wa hoteri genzirukanya naye nga ebintu of course byonoonese era tujja kusaba nti abakwatibwako batuddukirire. N'okutuusa kati poliisi mu kitundu kino terina kitongole kye yayogedde ku muliro guno. David Bukenya, NTV Akawungeezi.